Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja. We mbadde ntuuse ndabika mbadde nnemereddwa okujja olwaleero kuba nnyina ebibadde bingoba, naye nga nabadde namaze dda okutegeka obubaka nga nnyina puroguramu nga weeri nga nteekwa buteekwa okujja naye ngamba kanzije mu mbeera yonna, nzije ekikulu message era njagala tugende mu maaso. Olwaleero olunaku lwa Sande, tubeera nnyo mu Bible, naye waliwo ebitonotono ebiba ebigwa tebiraze. Olwaleero njagala nnyo ku puroguramu eno, njagalako abasirikale, njagalako aba UPDF, njagalako aba police, njagalako abantu abakola mu security organs. Mwe nsinze okwagala ennyo ku vidiyo y'olwaleero. Nzikiriza Katonda omulungi ow'ekisa nti tujja kuva wano nga muyina kye mufunyeemu. Mujja kunsonyiwa bwe wabaawo ebitagende bulungi, naye tujja kugenderawo mpola mpola. Olw'Essande sitera kuba na bulango, naye era ng'obulango bwaffe bulijjo bwe mubumanyi, Amsterdam ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga okutuuka nga 3 ogw'omusanvu temulwerabira, nga 14 ogwokutaano ab'omu UK Babi Kyagulanyi gy'ali, awa First Lady ajja kubeerayo. Mbasaba mubeereyo mu bungi nammwe. Mu Gw'omunaana tuli mu USA ne retreat era nayo tugisubwa. Njagala okugyawo obuntu buno wammanga olwa puroguramu eno gye ngenda okukola olwaleero nga ngikoledde aba UPDF. Ebiri ewaka mubiraba, nfunye information, ebitundu ebisinga ebya Uganda byonna bibuutikiddwa, byonna biyiriddwamu amagye. Fort Portal yenna ayiriddwamu amagye, babalimbye embuno bagenze kusamba mupiira. Everywhere amagye mangi. Kambabuulire history atuuse okusoma, history w'omulembe gwaffe guno atuuse okusomanga bwasoma ku mulembe gw'Obote, mbu Obote 1 n'Obote 2, ng'omuntu omu yawamba Uganda emirundi 2. Omuntu omu yafuga Uganda emirundi 2 n'agenda n'adda. We bituuse Museveni azzeemu tuwamba omulundi ogwokubiri. Naye abantu tebannaba kukimanya era tebannaba kukitegeera. Wano we tuli wano bwe mba ndaba ono omusajja alabika atuwambye omulundi ogwokubiri, naye mwenna mwebase naddala abali mu bitongole ebikuuma ddembe. Mwe bendeetedde vidiyo eno, njagala enanga ajje wano, njagala wano poliisi, njagala wano amagye, njagala wano olw'embeera ery'ewaka. Y'ensonga lwaki ndeese vidiyo eno. Mu Uganda temuliimu muntu ali safe. His Excellency yakyogedde jjo. Mu Uganda temuliimu muntu n'omu ali safe. Wandika ekitabo ky'Abebbulaniya essula 11 olunyiriri olwa 23 no paka ku lwa 26. Olunyiriri luno tulwogera nnyo, tubadde tulwogerangako nnyo, naye olwaliro nduleese olwa vidiyo ennyiriri zino nzireese. Oyinza okuva ku lwa 23, olwa 24, olwa 25 n'olwa 26. We tugenda okusoma olwaleero aba UPDF Katumba Wamala
bwe njogera ku UPDF mba njogera ku UPDF siyogera ku bana abazzo tuwambo babano abajja okutuwamba. Njogera ku UPDF ne poliisi nga njogera ku bana enzaalwa aba Uganda. Bwe muva wano nga temutegedde bwe muto bwe mulifua. Omusajja yatugamba bwe tuba tetusobola kusasula musolo gwa mobile money tugende tufue. Kati ye yafua waluswaka simanyi waluswaka yagamba mugende mufue. Kati oba ali luddawa yagenda kusimba bunzaali. Njagala nzijewo ekintu kino bwe muba mumaze okujja ku video naddala aba UPDF kubanga nakitegedde mulaba video zange nkimanyi ate sategedde kitegeere nkimanyi nti no muziraba. Kati muwulirize video yammwe. Mu Uganda ne bwoba okola mu gavumenti toli safe ekintu kyolanya kibayigirize. Oba oli munene oba oli mutono tewaliwo ali safe. Omusajja oyo atukozesa bukozesa abakozesa bukozesa ngera bwakozesezza abalala bonna. Nammwe abali munda bwatyo bwabakozesa naddala bamukwata mundu. Yefuula okubanga abaagala nnyo naye tabaagala. Buli watuuka nga waliwo omuziziko asobola okubakwata n'abajjamu omu n'abajjamu babiri n'abajjamu basatu asobola okuyisaawo ebibye. Nkugambye yabadde tasobola kulunkinga mutabani w'engalo keekiwaali. Bwe batandika okubidisikassingako mujjukira kino ekintu tekizze leero, kino ekintu tekibaddeewo leero. Sejjusa yayogera mu mwaka gwa 2 n'agamba bannange waliyo ekintu bakiyita mu Muhoozi project. Museveni n'agamba oyo yenna akyogera musiru. Sejjusa n'adduka eggwanga ye yasooka okuleeta ekigambo Muhoozi project lwakuba twerabira mangu. Kati Muhoozi project netandika okumira abantu. Omwo mwe mwagendera bakazini, omwo mwe mwagendera banyakirima, omwo mwe mwagendera bakasirye eggwanga, omwo mwe mugendedde abantu bangi ne bwe tutamanyi abatono oba abanene. Naye njagala nzijewo ekintu kino mutegeere nti nammwe bamukwata mundu tekuliiko ali safe. Oba video y'olwaleero etandise etya siri mu mudduzi bulungi naye nga ndi okay kubanga mujagamba wire tyadde mu mudduzi waliwo kiki waliwo we mundu yamubadde mabega waliwo yamuwambye nedda. Ate nze mu kukuba enduulu nze mu kulumiriza nze mu kuwaaba mba nawaabye dda wona so siina ndi safe. So okulabika nga atali mu mudduzi bulungi tujja kugenda mu maaso. Vibe zijja kulinnya eyo mu maaso nze ndyoke wamma. Ulira ekintu ky'obutwa njagala wano bataginge poliisi mukwate waliwo mwawandiika erinnya lyange emisango muyongereko guno. Obutwa buliriyo, obutwa bwe Uganda buliriyo lwakuba temwagala tubwogereko. Bassa abantu betumanyi ne betutamanyi nga bafiiridde mu butwa. Kakati njagala mmwe bamukwata mundu muwulire. Nammwe mutegere nti temuli seefu. Oluno olutalo lw'okwenunula si lwaffe ffekka. Nammwe lubakakatako ate mmwe lubakakatako nnyo okusinza ku bye tugenda okulaba leero newankubadde lwa Sande. Video bwetavaayo nnyo mu saavisi simanyi Katonda kyanaalungamya kyekiba kigenda mu maaso. Waliwo omusajja yali mu UPDF. Yali musajja musirikale nga munnamagye. Ne bamugjayo ne bamuteeka mu internal affairs ne bamuteeka ku kisaawe Entebbe. Ne bamuteeka ku kisaawe Entebbe nga mukulu mu department ye ya migration office ey'Entebbe ku kisaawe. Omusajja ono bagenda omuwumuza yali ku ddala lya brigadier. Baali bamuyita brigadier mukaaga Apollo. Omusajja ono ng'azaalibwa Bugiri. Yali Musaamya ng'azaalibwa Bugiri. Ne bamuteeka awo ku kisaawe n'akolawo ebbanga. Mu mwaka gwa 2022 ng'ali ku mirimu gy'akola n'akwata ekitereke. Yagenda okukyaza ng'ekitereke kino kirimu obutwa. Nga butwa buyingira ggwanga. N'abuuza naye buno obutwa buyingira kukola ki? Mu ggwanga tetulina ddagala liwonya bantu ate muleeta butwa. Obutwa bwaki? Omusajja bamuyita brigadier mukaaga Apollo.
n'akwata ekitereke ekyalimu obutwa n'akiwamba. Bw'akiwamba abanene abakirimu ne bagaana okuvaayo. Bukakwerega obutonotono awo bwe bwakirimu. Omusajja bwe yalaalira ekitereke ky'obutwa, abasajja ne bamuwa obutwa. Brigadier Mukaaga n'afa. Naye yagenda okufa bamuwa obutwa oba bwali butwa kika ki. N'annyuka bulungi nnyo n'agenda ewuwe, n'atuuka ewuwe n'awulira ng'amaanyi gamuggwaamu, n'akwata peeni mu nnyumba ye nga takyasobola kukola ki, tasobola kukola ki, n'akwata peeni n'atandika okuwandiika biki ebibaddewo, biki ebimutuuseeko ng'akitegedde aweereddwa obutwa. N'awandiika ng'omuntu asumaagirira, n'agenda nga yatandika nga peeni ekaze bulungi nnyo ng'awandiika ebintu bitegeerekeka, n'agenda nga akkirira, n'agenda nga azikira, n'agenda nga azikira, bye yawandiika ne bitagwayo. Brigadier Mukaaga n'afa ng'alina peeni mu ngalo ng'ebisembe bye tebikutte bulungi. Brigadier Mukaaga ne bamukwata, gavumenti ne bibakirawo ng'ebyolanya, ne baleeta A+. A+ nekola ku mulambo gwe, nekola ku kuziika kwe, nekola ku buli kimu ekikye, n'ewaka tebaamulaga. Brigadier Mukaaga akola mu Internal Affairs Migration Office ku kisaawe Entebbe. A+ era kasita olaba A+ ng'omanya, ne bamutwala ewaabwe Bugiri, omusajja ne bamuziika, n'olwaleero ku ntaana ye kuliko abasirikale abakuumako 2, ekiro 2 n'emisana 2. N'olwaleero bino ebintu bwe tubyogera mulowooza tulimba, naye buli bwe tubyogera omuntu akwatibwako n'agamba bannange abantu bali eyo balina ebintu ebiyitirivu ennyo, balina obulumi. Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs ne bakwata omusimbi omuyitirivu ne state Museveni ne bakwata omusimbi omuyitirivu ne bagutwala ne baguwa bazadde ba Brigadier Mukaaga ng'era bwe bakoze kwolanya. N'olwaleero entaana ye eriko abakuumi. You can't access it since 2020. Since 2020. Kanchiringeko ne ba big boys. Since 2020 up to now, entaana bakyagikuuma. Tewali gituukako. Naye yali mukwata mundu ng'ali ku ddala lya brigadier. Kakati ate golooza nti nno biwedde tebyaggwa. Yali alina muganda we nga commissioner Mulamba ali ku ddala lya commissioner awo mu prisons. N'agamba kino tekijja kusoboka. Muganda wange tajja kufuwa. Afiire yaggwereyo nga ndaba. N'atandika okukola okunoonyereza. Nkugambye ono omusajja bamuziika Mayugwe. Bamuziika Bugiri. Era yali musaamya. Bamuziika Bugiri. Ekitundu ekyalo kye bamuziika bakiyita Kitooda. Gye bamuziika. Kati yali alina muganda we nga muganda we ali mu prison. Nga alina mayinja 3 mu prisons. N'agamba mukulu wange tajja kufuwa nga mbwa. Naye n'atandika okunoonyereza n'agamba nedda. Ono inki gwe yatuwaddeko wano. Kamutandikireko. Nyina okumanya baani abatta muganda wange. Ne bamukubiranga amasimu ne bamutiisatiisa ne bamugamba bwe bati n'agaana n'alemerako. N'akwatako nga 3 n'abakuba ekihome okunoonyereza kutandika. Yafa mu nfa y'emu ne ya mukulu we Brigadier Mukaaga. Ono muto we baali bamuyita Mukaaga Nuwa. Oli ye Mukaaga Apollo, ono ye Mukaaga Nuwa. Ne bamukwata naye ne bamutta mu nfa y'emu. Yannyuka bulungi nnyo n'addayo ewaka obudde bugenda okukya nga n'owa prison afudde. Era prison ne Museveni
ne bakwata omusimbi ne baddayo ne bawa abazadde family nesaanawo kati bamulekwa babonaabona kati gwe nanga nkubuulira njagala okuwoninga Leopold Kyanda Kyanda Leopold Kyanda jo bakwanjudde nga gwe wekaalimu Doni Nabasa bannange birungi bannange kangwaje bannange kankunda iwe n'ogamba ki ati nga Leopold Kyanda oliwo Leopold Kyanda olowooza Kyanda nkubuulira dduka abaganda bagamba Kyanda ndo omugenyi agenda Kyanda talidde ku nnyama Kyanda ndo omugenyi agenda Kyanda nda omugenyi agenda Kyanda dduka nkubuulidde nze nnyina ebintu byentunya ne ŋŋamba laba wano ekiri wano Kyanda nda dduka Kyanda nda dduka nkubuulidde mwalabye abasajja abali mu kukuuma Uganda nga tebambadde uniform ya Uganda Museveni azzeemu atuwambe kakati tuli mu Museveni 2 Museveni 1 yaggwako okuva lwe baamuli akalulu n'awamba kati tuli mu Museveni 2 oyo omusajja mutabani w'Obote kyataatukole buli Obote kye yakola oyo omusajja agenda kikola kati naffe tulina okukola abaakola biri Obote lwe yaliwo baakola biki naffe bye tuba tukola mbabuulidde enjiri yange yakyuse gwe omuntu akyasuubira enjiri endala wano ewange genda togenda gisangawo wano kati enjiri mbuulira ya Yoswa amafuta amala gonna nagavuddemu ndi muga Yoswa amafuta ndi muga Yoswa Yoswa yeekanga omuntu n'amubuuza gwe gwani nzije oba oli ku lwaffe oba oli ku lwabali Yoswa yamubuuza nga bamaze oyingira e Kanani yalaba omuntu omupya n'amubuuza gwe kiki nzijeyo njije yenkebete oli ku ludda ki oli ku lwaffe oba ina kyotunoonyako kati gega amafuta gentambuliramu nkugambye family yasaanawo yaba mukwata mundu babiri omwadda ku munne kati gwali eyo mu UPDF nga weesigikkiriza muli eyo mukwerega mbuno simanyi mmwe babatadde mu barracks babajjako emundu amaje bagajja Rwanda M23 bajijje Congo eri mu Uganda kati yefuga Uganda nga tuyina UPDF muliye mutudde muli akawunga mufulume kampu bwe babanga babajjako mundu mufulume kampu mukwate emisekuzo mufulume kampu mutandika okumerutingira mu bantu mwe UPDF omusajja bw'aba atwala eggwanga mutajja baleka byali bwe bito ku mirembe gya Amini n'Obote beesala abakyoli n'abalango simanya abaki n'abakyawa abakakwa genda obuze history we Fort Potro oba abakyoli be basala abalango oba abakakwa be basala baki ne babayiwa mu River Mpanga baletanga ebimotoka ne booza ebitundu bali ebibaddeko omusaayi River Mpanga nekwata amazzi ne gaba ga red nga Museveni lwe yasala abasiraamu n'abayiwa egindi eri muki mugacho oguli embalala ogwo abayiwamu baguyita batanyamitanga the red sea of Uganda Museveni yasala abasiraamu n'abayiwa mu nyamitanga wali mwekamba buli bwe mutakola ekyo omusajja alese M23 agijje Congo agiyingiza Uganda naye tuyina ebyana Uganda yazala n'eyonsa n'ekuza n'etendeka muli eyo mutudde mukwerega mbuno UPDF mutuyamba ki mwamulowooza muli bamukuye mukakasa muli bamukubbo gwe wa UPDF andaba era mpulira bw'obanga otudde butuuzi ng'olowooza nti oli munne wa Museveni okusinga Nyakayirima genda olabe Nyakayirima we yabeerera ame komanda nga bagira batambula mu gundi balambula guard of honor ono Museveni ono Nyakayirima genda yolabe balambulanga guard of honor ekololo Grand Rover ogwo gulambula guard of honor nga Nyakayirima alowooza y'omu ku Banyarwanda y'omu ku Museveni teyamutta teyamulya
kakati gwe UPDF njagala oddemu amagezi mu mutwe gwo mune Museveni okakasa Museveni akwagala Museveni akumanyi okusinga Nyakairima ayinza okupreservingo ayinza okukugira okusinga Nyakairima bwaba yakikola Nyakairima bwaba yakikola ku muti omubisi naye ate gwe omuti omukalu lwaki temuddamu amagezi era gwe olowooza nobeera mu barracks mirembe nga wansi ku ground banyoko babalepinga onobera mu barracks waggulu eyo obeereyo emirembe olw'okuba bakuterako emitwalo 3 omwezi nga eri ewaka mu kyalo bazaddemo bababyeko amataka bagoba abantu ku ttaka basimba binazi naye byebinazi bye basimba bituyamba ki nga buto wa busere ne sabuni wa busere ate ng'ebinazi biva Germany wa Russia wabula oli mu barracks otudde nga Uganda yazaala n'eyonsa nimwe bannayuganda simanyi kirabika mwasalwa nnyo okubanga sayingira magye mwasalwa ndowooza singa mbadde ndi wamagye ogenda nolaba juzi wano like 1 week back 2 weeks back balaga simanyi omusajja wa SFC ase mukazi we naye neyetta n'ogamba laba ekisiru ekyo bw'oba wasazeewo okukikola kwetta genda okube Museveni esasi mu mutwe wette genda okube Museveni esasi mu mutwe wette bw'oba wira ng'oyagala kwetta ekikusa n'omwana w'abandi omuwala kiki bw'oba nga basazeewo ng'owulira mukazi we yakunyizizza ewaka osazeewo oyagala kwetta akunyizizza lwa Museveni ba Museveni esasi mu mutwe naawe wette tukukuze abaana bo tubalabirire Bayibuli egamba bweti nti Dawudi n'abuuza waliwo yasigalayo kussa mu lubu lwa Sawulo tumukole ebyekisa tujja kuno tugambe ne yasigala mu lubu lw'omusajja yakuba Museveni esasi mu mutwe tumukole ebyekisa yali yasigalayo yali mulema Bayibuli egamba bweti Dawudi n'amugamba okuva n'olwaleero oliira wano ku mmeeza yange tewali kuddamu kukuweera bbali buli lwendya ng'olya buli batabula kacaayi nga nawe bakutabulira nze ndi munyi wa kacaayi nabeera nnyo ne jjajja ng'anywa caayi ebbinika eyiye teva ku kyoto buli saawa muyongereramu awo amazzi tuteekamu ekisubi kalifuuwa muteekamu awo ekisubi obanga kajaja bulaja n'agamba wire wangi jjajja ngiragira bwe mutabulira neetabulira kakati kyankwata buli lwe mutabulira era nze sibeera wantu watali kacaayi awo bo nnimba ne bwe baba musana pereketya guno ogw'omuddungu wano nze nsobola okunywa kacaayi ku ssaawa 7 nga kasana pereketya Dawudi yagamba Mefobosesi kati gwe tuula wano bwe batabula nga bakutabulira bwe ndya ng'olya lwaki yamugamba kankukola ebyekisa gwe wa SFC agenda okufa n'omwana wa munno lwaki tofa ne mutabani wa Museveni naye mwe kamba buwulire temulabanga Museveni oyo atwefuuliddeko gundi owakabi ne mutabani we temulabanga abo abantu Farao yali w'amaanyi ne yeefuula owakabi Farao atagambwako ebintu bingi byatuuka ku Bamisiri nga Farao yeefuula ng'atunula kyamulinga esalambu eri ensenke maama ye yabituvumanga ne bagamba Farao leka abaana bano bagende kubanga ekintu kino kitususseeko tetukyalina mazzi Farao yagamba nedda ssebo munywa omusaayi musana okubanga omusaayi gubaweddemu munywa omusaayi mugutokose mugunywe olwo ng'amazzi gonna gafuuse omusaayi n'abagamba mugunywe ne bamugamba Farao munnange kola bwoti ekivundu kisusse wano ebikere bigize Farao n'abagamba ebikere mu biyoolewo Farao ne yeefuula ekirala naye Farao lwe yaziika first born Farao lwe yaziika mu nnyumba ye ye yayita olukiiko bannanga abakadde bannanga abakwatibwako abagambibwako mu Misiri mujje tulabe kiki omwana afudde ne bamugamba naffe waffe twafiiriddwa nti musooke mujje omwana afudde Farao lwe yaziika Isirayiri lwe yafuluma oba nsomeyo temumanyiwo Farao lwe yaziika mutabani we Misiri lwe yafuluma
Isirayiri lwe yafuluma Misiri kwolwo obusibe we bwakoma. Abayo PDF musoma Bayibuli, abayo PDF njagala muwulire ekigambo kino. Farao lwe yaziika mutabani we, Farao lwe yaziika mutabani we, UPDF lwe yafuna independence. Yali talina independence. Farao lwe yaziika mutabani we kwolwo Misiri lwe yasumululwa ne Misiri lwe yasumululwa. Isirayiri lwe yasumululwa ne Misiri lwe yasumululwa. Ne Misiri yennyini yali nsibe mu nsi yaayo. Anti nga tebatambula, Bayibuli egamba bwete enzikiza yakwata 3 days. 3 days nga tewali atambula. Buli omu we yali yeebase we yakoma nga tosobola na kutambula kusala ojja okwate ku kidomolo nnyo kutuzi nedda. Nedda nga tewali. Kiki Bayibuli egamba nti eri enzikiza tebangawo ku nsi ate tegenda kuddamu kubaayo ng'omuntu ogitomera ng'eringa kisenge. Naku 3 nga tebamanyi oba buzibyo oba bukedde. Naye 3 days nga tewali kintu kikola, tewali kitambula. Nga nabo basibe, tewali mazzi. Kiki amazzi gonna gaafuuka omusaayi. Naye lwe yaziika mutabani we. Naye otobeene enjiri evuddewo essaawa zino ate y'okuziika. Farao lwe yaziika mutabani we, ate Farao yali taziikangako. Yali bwe kwabanga kuziika yaziikanga bassenga abe ba kirana ba 12. Yali taziikangako wana mu 8. Yali tamuziikangako. Naye lwe yaziika wana mu 8 n'emyezi nga giijo ng'ebiri 3 n'amuziika gye yali ayisiza mu myaka 48. Kana akantu mukasalangayo ne mukawa batabani bammwe ne bazzukulu bammwe ne mubagamba nti Farao lwe yaziika Misiri lwe yasumululwa ne Isirayiri n'esumululwa. Omanya abasumba bammwe n'enjiri tebagibuulira, ekyo kyawandiikibwa tebakisomangako. Kati nze mbawaddeho muwaaka mugende mugisome, mugende munoonye Bayibuli musomewo. Nti lwe yaziika Isirayiri lwe yasumululwa ne Misiri n'esumululwa. Misiri n'egenda n'etandika okulima. Misiri amaduuka ne bagaggula. Ekonome nedda engulu. Naye mwe musaaga ne Bayibuli. Naye ebyo byonna effujjo yalikola kuba yali aziikanga baabanne, ye yali taziika. Linda olunaku lumu lw'olisoma ekyawandiikibwa n'okiwulira mu matuugo, oba ne bakisoma ku gataliiko nfuufu, oba ne bakisoma ku bukedde, ne bakisoma ku NTV akawungeezi, aliba Walusimbi oba twagudde ku kyawandiikibwa nga Farao aziise mutabani we 8 n'emyezi 6. Yali yakamala okukuza baaside mu myezi giibyo. Farao n'amuziika. Olwava mu kuziika Farao yadduka buddusi. Farao yadduka. Tumunonya tetumulaba. Mmwe UPDF muyina amagezi mu mitwe. Lwaki babajooga? Mufuna sente mmeka? Mufuna sente mmeka ezibajoogesa nga wansi bazadde bammwe bakaaba? Kati omuzadde ali eyo talina na WhatsApp, talina na naye yaziika abaana be 2. Yali amanyi alina abaana mu gavumenti, bonna bwe bajja ku kyalo kivunnama, ono brigadier, ono wa makomera, bonna batabani be ne bajjira mu UG awaka ne waffe ekitiibwa. Ekitiibwa ne kijjula awaka. Ekitiibwa ne kijjula awaka. Muzi kati bonna yabaziika ali eyo ennaku emuyonka obutaaba. Ennaku emuyonka obutaaba. Omuntu oyinza muwa sente mmeka ezijja mu baana be 2? Obutwa buliriyo. Nanga mumugambe mutabani wa Katongole enamba yange eri +974 33 93 96 39. Gitere nkuwe bwino. Obutwa buliriyo. Abasajja omusajja bwe bamala okumutta ekitereke ky'obutwa ne kibula. Twazzemu okukiraba ng'olanyagudde. Ng'olanyagudde kyekyo kyennyini olanya kye yaliddeko. Kye yalyako. Mwe Bannayuganda muwulire kino. Bannayuganda muwulire kino. Mbalayirira Katonda ow'omu ggulu. Mukama agenda kutununula. Naye nga tetutudde.
Mukama agenda kutununula naye nga tetutudde nga naffe tukoze kye tulina okukola. Naye olwaleero ndi ku UPDF ne poliisi. His Excellency yagambye bw'ati eggulo, yayogedde statement bw'eti, gy'okoma okujjukira emabega gy'ova, gy'okoma okugenda mu maaso gy'olaga. Gwe bw'ojjukira ennyennya eri emabega kikuleetera ate okulengera ennyennya ennyo gy'olaga. Naye bannange oli omusajja alina amagezi. Gundi bamubuuzizza ku Mawu n'agamba nze mmanyi Mawu omukadde. Nze mmanyi Mawu omukadde ono bamuwaayira. Mawu? Era kyovulaba nze situnula ku mirambo. Omuntu gwe njagala ennyo simutunulako. Njagala nsembe n'ekifaananyi kiri nga nze ndi naye tunyumya. Bannange musajja gwe ngenda kugoberera buli kyokola. Buli kyoyogera gwamanyi kati ompalula buwaluzi siyina kiŋŋaana seesalirawo onkubira ntoli n'enzija nze sikyalina kati kyensalawo. Si mujawulereza Mawu yali fake account. Nze Mawu mmanyi oli ne bwe namulaba ng'ayogera namanya bamuwaayira, waliwo omuntu amulimu, waliwo amukuttemu. Naye wamma gw'owulira mwe aba UPDF musooke mukyuse ebirowoozo byammwe nga temunnaba kukwerega, temunnaba kulya kawunga, temunnaba kutumanyira, musooke muzeeyo ebiro, musooke muddeyo emabega, tulowooze emabega. Obote bwe yazannyira ku ggwanga, Amini yakola ki? Amagye gakola ki? Amini ng'akolaganye n'amagye bakola ki? Amagye nga bannayuganda bali mu biseera eby'obutiti, bali mu biseera by'okulumwa obujiji ku mulembe gw'Obote. Amagye gakola ki? Amagye gakola ki? Naye mwe basajja mmwe aba UPDF mulina amagezi mu mitwe. Mulina amagezi mu mitwe. Kakati oyambala ebyo ebiyunifomu byaki, agabundu, gacepe ge weetise, gaaki nga bajjajjabo bazadde bo tebeebaka mu nnyumba. Basula batudde, basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Mukola ki mugambala ago? Mugakola muki? Gacepe. Ngate omunyarwanda omusajja naava wa M23 naave Congo. Najja n'atuteeka nyala. Bagiyita nyala chini ya ulinzi. Uganda yonna chini ya ulinzi. Muli awo muzunga n'agabombola. Kulya kawunga ka Uganda kabwerere mutu gasaaki. Mbu UPDF. Fite tulina magye. Tuba tutya ne UPDF. Omusajja naave Congo. Najja n'atuteeka nyala. Leopold Chanda ddala okyekasa Chanda oyina obuyinza obulagira omusirikale okuva mu barakisi y'egindi agende mu barakisi y'egindi. Okakasa Chanda nkolerayo gundi emu, njagala onkyusizeeyo omusirikale omujembuya omutwale kinawataka nkutye. Kati kifo kikola muki? Leopold Chanda Chanda oyina obuyinza mu UPDF. Katumba Wamala kamwesonyiwe kuba jagamba baneeka n'akasajja oba baneeka mbirira ki. Katumba Wamala babasajja baagala kutta. Niba nenja kulabula Katumba Wamala oteekwa okuyingira Uganda empya. Katumba Wamala nkubuulidde, Katumba Wamala oteekwa okuyingira Uganda empya. Abo abasajja baagala kukutta Katumba Wamala buli w'otuula okulya weebereremu, buli w'otuula okunywa weebereremu. Gwe baagamba n'okukolera eccupa ekugoberere. Echupe ejja kugoberera nga ya bbi oba nga ya soda gwe gwamanyi byonywa. Bajja gikukolera buli lwotaginywa bagizeeyo enkya bagizze lulibo olwo n'ogikwatako. Tonywa tolya. Nkubuulidde. Kati gwe wakana bakutto ojja kulaba. Tukulinamu essuubi lingi nnyo gwe Katumba Wamala. Naye mmwe bannange kambabuulireyo ekintu kimu. Naye Buganda mmwe ku mirembe gy'Obote awulika nsooke nsimbe wakati. Ku mirembe gy'Obote, Obote ng'amaze okuwaŋŋangusa kabaka, Buganda agitadde gundi obwakabaka bwonna mu Uganda ng'abutadde nnyala. Takyagira bati tokyali kwogera ku kabaka. Abaganda baakyusa ne basigaza obuwangwa naye nga tebalina kabaka. Ne bakola bwe bati, ne batandika okwabya ennyimbe. Ng'obuwangwa bwabwe bwonna buli mu nnyimbe. Era nga
buli kimu kyonna kitambula nga Ssaabasajja Kabaka aliwo ne bagamba buli maka gabeere n'olusuku lwa Kabaka omutongole alulambula okkirizibwa oddulyamu naye lwa Kabaka ate olukwata bulungi tosalasalamu byayi simanyi togendayo ng'obadde ki simanyi tokola bwoti olusuku lwa Kabaka Kabaka n'asigala nga wabulabe nnyo okusinga ate ne bwe yandibaddewo abo Abaganda mubayita bakusaaga era Abanyarwanda bannange njagala mbabuulire ku kintu kye nalabyeko tutuuze engalabi bano abasajja batusinga mbabuulidde Katonda yakwata Uganda n'agiwa ekirabo ky'Abaganda mbabuulidde Buganda kirabo eri eggwanga lyonna ogwo munnyo gwa Uganda mujja kulowooza buli ggwanga lirina ekirungo kyalyo kyova olaba ate mmwe abakyoli b'engulu eyo nammwe mutudisappointinga mwe mwali bammundu simanya emmundu zino mwaziteekawa mwazirekera Kalamojja n'abo abasajja abo ab'engulu abo be bali bamanye emmundu Buganda mukama Abaganda mukama Omuganda omu bw'ati nga mutamiivu agudde ku ttaka anyweredde ennaku 3 asinga Museveni atanywa mwenge asinga Museveni afugidde Uganda emyaka 3 nkubuulire mu 6 wulira bakuta omusimbi gw'omuwi w'omusolo ne bateekamu poliisi ne bateekamu traffic ne bateekamu UPDF ne balanga TV zonna zaabwe buli kimu kyabwe enguudo bazigadde buli kimu kyonna ensi yonna ekimanyi bafumbye emmere bakoze batya Omuganda omu yatambudde n'ava emagere baafidde neefa nze bannange navudde ku Baganda nze bakojjange mbavuddeko taali sponsored yatambudde bibye baafidde ya munne neefa naye muli basajja kati nkunga Abanyarwanda tutuuze engalabi Abanyarwanda tukakkanye engalabi abasajja batusinga mbabuulidde Obote we yalowooleza mbu awaŋŋangusizza Kabaka bannange Buganda yakangabala Buganda yafuuka Buganda ate eky'omukisa omubi ng'Obote amaze okutta Kabaka Obote yajulirira okuzza Muteesa bakkaanye naye nga tekikyasoboka naye nga ennyimbe zokka ze zaakuba Obote ne zimuteeka wali Omuganda yatambudde bibye naye bannange nakakasizza Abanyarwanda oba tusome ennyo oba tetudda mu kusoma kuba amagezi tetulina kuba tulina byonna tulina emmundu tulina ssente tulina banka tulina amagye tulina biki omusajja omu n'atambula eddakiika 3 ne mujjayo tiyaggaasi naye basajja mmwe lwaki mutuokesa ffenna lwaki temwankubidde essimu ne mumbuuze n'ensonga tugikole tutya ne mbagamba mumuleke ate era mubakumuleka senga nakati mu kibuga tebannaggwamu ayi Mukama Buganda wagiwaba Uganda wagiwa Buganda era kwololo yakyadde naye bannange Arsenal yali alina omusajja nga bamuyita Bentina oba leero ndi mu kigambo wabula ekigambo bannange kyawedde dda wulira Arsenal yali alina omuzannyi nga bamuyita Bentina nga baneetuvuma Bentina nga nze ndi wa United ninga olumu Bentina akuswaza Bentina yabula n'agukuba mubiri ng'ate alina amalala atambula yenna akikinadde bw'ati naye Bentina yali alina ekirungi eki Arsenal olw'ejjanga eyagala kuyitako egenda kukika mu Champions League yo yabeeranga mu kyakuna erwanira kyakuna eyagala kuyitako eyagala ggooli emu maama nnyabo nga Bentina agikuwa n'ataddeyo kuteeba ggoolu mu match 7 n'akulinda mu qualifiers za Champions League Arsenal Celtic yesembayo either Arsenal ekiike oba nodda Bentina nga ava katebe nakubira ggoolo 2 n'atwala emyezi 6 nga tazzeeyo kuteeba ba BBS bali awo tebatuya naye lwe twayagadde qualifiers twagala kuyitako ggoolo egi tuli mu Champions League webale nnyo Mukama naye Abaganda muli basajja nakkiriza Abaganda tebafuwanga
DNA ey'Abaganda mweri. Kwegamba birthday ya fenefa. Fena Abanyarwanda ne tuswala. Mwebale nnyo bassebo. Mwebale nnyo bassebo. Kati mbuno baleese Kagame ekyeggulo kyafudde oba muleeta mu Isirayiri oba muleeta ani Abaganda mubagende kompola. Tebalabika. Teboogera nnyo. Omwana omu yatambudde nava wali emagere najja bw'ati n'ayitako awo ku lubiri eri ne wakala. Emmere bagitambuza mu makubo bannaye mujje mulye. Bannanga ab'omu katale k'egindi temuulye. Mwaba UPDF mulina amagezi mu mitwe eyo nvuddeyo wa Bentina yatukubidde akati yabadde mutiitiizibwa ati munaye toyogera bw'otyo alinda naye yo golo yanywedde. Era Venga yatereka Bentina emyaka gyonna nga beera walina ekiviriviri kye buli ssaawa akwatakwatamu buli ssaawa omulaba nga atalina mugaso naye jangu ng'oyagala kuyitako. Mwaba UPDF mumanya Amini bwe yafuga Uganda abagezi bonna ne badduka ne baggwa mu Uganda abayivu bonna ne badduka Uganda nesigala nga y'abantu abateesobola abatamanyi kigambo passport abatamanyi kigambo nsalo nga be basigaddewo nga buli dokita yena gw'owulira nze nadduka nengene Nairobi nze nadduka naye bannange njagalayo ekintu kifubutuka e Nairobi neera ate era n'enkululi kyafubutuka Nairobi njagalayo ekintu ekifubutuka naye ffe tetuyinza kufubutulayo kintu Kenya oba Tanzania oba Mozambique oba mu Angola oba naye Kongo katusookayo kakwerege tetulina kyetusobola kujja Southern Sudan. Kongo katusookayo era temugeza ne mudduka nga muyingira Kongo mujeesanyo Kongo mugireke naye ekintu tekisobola kufuutuka wano wammangu oba wano wangulu oba mu bukiika eno oba eri waggulu bwe wati. Mbabuuza kwagamba ffe tuli basiru nnyo tetusobola kugira waliwo ekintu eggulo Bayibuli egamba bweti ekibwatuka ekikankano ekintu ekyengerigeri kyekyasitula amagumba amakalu ekyengerigeri oba kyava Kenya Bayibuli egamba mu nsonda ennyo ez'ensi naye tewali kintu kiyinza kuva mu bitundu tewali kintu kiyinza kubaluka wantu ku mulembe gwaffe tekiriwo. Naye mu aba UPDF mumanyi nga abayivu bonna badduse mu ggwanga simanyi badokita simanyi baani badduse bagenze baani bayinginiya aba gavumenti baani bonna nga bagenze nga Uganda esigadde y'abazeeyi Uganda ameneeteka wansi ebikola nigamba ffe tetugenda kulwana abalala ne badduka ne beegatta eri Saidi Amini yadduka bukolokolo yatuka ekiseera n'agamba kanziruke ntaasa obulamu. Ebiseera ebyo Museveni alina omuntu gwe yagamba n'agamba bannange ekyamazima sina bwenta buyinza naye omwana ono yavaawa omwana ono bannange mumukolere ki naye wabuzzeeyo omuntu omu wa SFC osobola ogenda okuba mukazi w'essasi ne weekuba essasi kyokka ng'olina n'abaana n'obaleka nga bamulekwa olina amagezi mu mutwe gwe omusirikale gwe tosobola kuba Museveni essasi mu mutwe tosobola kuba mutabani we essasi mu mutwe. Abo abantu babiri byebizibu bya Uganda bano balwabwagwa mubaleke bajja kudduka byabwe. Bannange Tamale mirundi yalidde embizi omusiramu yalidde embizi bulijjo atugamba oyo mwana mu nsi mu Kabuli ne mu ggulu bannange ate Lugogo yabuuseewo oba lwakuba Lugogo ye tewamwogera ate Lugogo yabuuseewo bwe tokyalina kyotugamba wawidde ijjo yatugamba bwati mbuno mbukana ate beesije w'amaanyi nnyo kiki Bobi Wine yagudde kiki Bobi Wine ya concentrate nze ku kakwenza abazungu baakowaka gundi baakowaka kakwenza naye bannange Tamale mirundi wagamba Tamale mirundi oba onywa mwenge ki ennaku zino oba onywa mwenge ki oba olya mmere ki ate gwe Tamale mirundi ke wagenze mu abo abaana rest in peace owedde rest in peace
dulirwe bakuwa obutwa n'ogenda mu ddwaliro nakuwolerezako genda olabe video bwange obukadde natandikanga nnyimba kana akayimba banange balaba taliwo mirundi balaba taliwo ne batubunzabunza olwo nga tetumanyi kifa Uganda olwo ng'okyali mu supu naye kewasigadde bifi nga supu aweddemu rest in peace owedde wagenze n'ogwa mutabani wakaji abo abasajja tebasonyiwa wabula tekimanyi envuma gy'omuvumidde emyaka emeka gwe n'omwanika n'ebyobugagga bye yali yakweka byonna n'obyogera gwe wamugudde mu kifuba owedde ate totulajanira anti gwe wazeeyo rest in peace ogwokulya gwasuula wamese mu kitambu no bamuwadde obusente togenda bulya ogenda bulabako naye togenda bulyako nkubuulidde mwabayo PDF mwe bendikoleera ekyawandikibwa ngenda kigendamu temumanyi bannammwe ababasookawo kye baakola nga gavumenti zinyigiriza bannayuganda njagala tulengere emabega mayiro 7 tosobola okutunula mu maaso mayiro 7 His Excellency ye yakyogedde eggulu bannammwe Amini bwe yanyigiriza Uganda baakola ki Obote bwadda n'anyigiriza Uganda ogwokubiri kiki ekyaliwo ebyo Museveni byalimba mbasimanyi nawamba Obote ani akulimba Museveni yawamba ddi Obote Obote yali yegendera dda nga yegendera dda yadduka dda amajege gennyini gegamuwamba naye mmwe UPDF muyina amagezi mu mitwe nga bajjajja mmwe bakaaba bannyina mmwe bakaaba baganda bammwe bakaaba muli eyo mutudde butuuzi muli akawunga nga Uganda yazaala neyonsa nekuza kwegamba Uganda teyazaala yo wa UPDF mugezi mwena babasiruwaza babakuba mpiso babaloga ebyo bye muli ali ebyo bye muli ali kati mwena babaloga mwasigala mukasala kubo mulinga bujingo mwasigala mukasala kubo bujingo kitamanya nti lino ligenda ku Kanani kino kituuti ana kumenya mukamegaleza amanyi nga wadda ye waka awo wakoma oba yali abiki bujingo baba nange yali yaki ne mukama jo waliwo omuntu yampakanyiza mbu gwawire va ku pastor wa ETM ani Brazaroni va ku Brazaroni gwali omulabyeko mu byobufuzi nkugambye akakantu ke bayita akokike kikama kabaka waako ye Roni ow'ekyebusabala wali gundi busebwa ekyesalama Roni kino kyenkubuulira genda omubuuza akokike kikama bw'aba takamanyi genda omubuuza oba tamanyi ensozi z'ebunyaruguru oyo Roni wammwe oba mbakubire audio oba mbaleetera omuntu eyali yeesimbyewo Roni n'amutuma akokike kikama mu Bayibuli mwekali kakolera wa mu Bayibuli Roni naye muli mu makanisa oba muli mu masabo mbwa akokike kikama mu UPDF mwe bendikolero bannammwe bakola batyanga gavumenti zinyigiriza bannayuganda kuba tujja kudda ku bannayuganda musituke bannayuganda mulwane bannayuganda bakoze ebyabwe bannayuganda bakola ebyabwe naye mu UPDF twabazaalira ki kati omuzadde ali eri akaba nga alina ekyana kiri mu barakisi kiriyo kitudde yazaalira ki singa yazaalamu omuti gwa ffene netulya ffene eriyo mbuno omuntu eyazaala omugga wamala no bazaala muzaale simanyi muganda we Katonga simanyi waliwani omulala mayanja bazaala muzaale bamanyi n'okwogera naye naye mayanja ng'okoze nnyo effujjo emmere y'abantu yonna ogitutte mayanja gira bugenda okukyanga nga mayanja yakalidde bamuleetera mbunna bamukuba eŋŋanda ze ye ani geographer akiwakanya naye ate obuwangwa mbu era baleeta ow'oluganda lwe n'amugamba naye ssebo mayanja ajjawo effujjo ku kyalo mayanja ajjawo effujjo abantu banaalyaki ojjulajjula kati otuuse n'eno obudde bugenda okukyanga mayanja yazzeeyo mbu baamuzaala kati basajja mwesenga abazadde ababazaala bazaalamu mayanja ne tuli ensonzi
wakiri ne tuvubamu ensonzi n'emmamba mu mugga Mayanja. Kuba kati mutuyamba kinga bannayuganda bakaaba akasajja katukinyeeko obusajja bulinga 607 baleese ekyana kiyogereko eri abantu ng'ekyana tekisobola n'okuyogerako eri bantu era Andrew Mwenda ali wane yakikoleranga ebigezo naye Andrew Mwenda watta ekyana kya munno Abanyarwanda gwatukoze obubi ife twadde no tusirika tuyinayo tugenza okuzuula nga tetulinaayo Andrew Mwenda oli kasajja kabi omwana n'omukolera P7 n'omukolera bwati ne mukwata mutabani wa Bukenya n'amukolera ebibuuzo bwe yakomawo ne mumutta omugezi ne mumutta ne mutulekera omusiru bamuwadde akazindaalo yenna yeekwese mu birevu tawuuta binyeebwa yenna omulevu gumuli guti naye bannange yenna mwenge mwerere tasobola kutambula akankana mwenge mwerere naye bannange Abanyarwanda etukuba enkuba etukuba tennaba kukya tennakya anti kakati tumazizaawo Museveni atufuze bubi Abanyarwanda yatufuga ffenna n'atumalamu supu mbuna ategeka omwana n'agwa eddalu kakati tuwedde omulembe gukomyawo nze ayisalenda olu tubuganda ayisalenda olu tubuganda fe tufugwa omusiru olw'okuba Munyarwanda ayisalenda olu tugende wama mukyawandiikibwa nze temujja kunfugisa mutamiivu Bayibuli egamba ng'omuganda ategeera waali atambulamu butambuzi bwati ali ku bibye eri birthday yaffe n'ekala ffe tugamba mama birthday mama nnyabo wamawulira Bayibuli egamba bweti mmwe abayo PDF mmwe be nagiridde leero Bayibuli egamba bweti temuyinza kuba mmwe abayo PDF ng'obulamu bwe mulimu kati waliwo omuntu agenda okunkyawa kumbe bulijjo bwire awagira birthday ate munnange nze kakati ngambe ki ate Abanyarwanda bakuza birthday nze ngambe ki nange ndabadde njirinze ne ngamba kandabe birthday bannange konze nedda kasanalabe omwana nga tasobola kuyogera mu bantu nabadde njagala omwana oyo ayogerayo ekintu ekinasigala ku tukwotingayo ekintu tinaffe Omunyarwanda yayogerayo ekintu naye maama nnyabo Omunyarwanda yogere ne ngamba banaye bamujjeko akazindaalo tuswala ate nno nabadde nzeka naye nga mpulira empewo empitamu mu mawuggwe egguka eri nagenza okulaba ngaera avuddeko ne ngamba kanywe ku tuzzi Kyagulanyi yeeyogedde ebigambo bwati n'olwaliro tubikwotinga tetunnabimalayo ate ng'olunaku terwabadde lulwe yaguddemu lugwe awo nga yeetambulira bibye naye lwonna yalwetisse ayisalenda ngenda kugenda nkiika embuga nze newandiise nga bukyali ku lunaku lwa Yiribya nedda mulinjulira mmwe abaliko nti nze ayisalenda di olwo Bayibuli egamba bweti Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomese batabani bo ne bawalabo mu linnya lya Yesu Mukama jangu oyogere eri obulamu bwaffe in Jesus' name amen wulira mwabayo PDF mwagala kuŋŋamba kumwe kuliko ali obulungi okwenkana Musa bwe yali ng'ali ewa Falaawo Musa teyakoma bukomi ku kubeera w'amagye yali mwana wa mu nnyumba nga baamutongoza era nga takimanyi ti si wa mu nju ekyo kyokka kikumala yasomera mu masomero amalungi najja n'abikola ng'amanyi akolerera nsi ye ng'amanyi mu Egypt mwali ng'amanyi ali waka waabwe ng'akolerera nsi ye nga General Army Commander ateekerateekera Misiri yonna naye amala okweyagala bw'atyo first simanyi grand son ng'ali mu butaalo bw'ekika ekyawaggulu nga tolina nakyo osobola kumugambako ekigambo kimu kyamukyusa Kadaama yali yamukuza ye gwe yali ayita Kadaama yamuzza ebbali n'amugamba gwe mwana gwe toddangamu n'omumanyira nze nnyoko ebyeddala owe wange ye yabadde annyumiza abadde akubanga mutabani we naye olumu n'amuddiza naga toddangamu okunkuba mwana gwe toddangamu okunkuba Ebeni toddangamu n'onkuba owulidde Ebeni n'asirika
kati naye n'amukuba n'amugamba gwe maama toddangamu okunkuba maama owulidde toddangamu okunkuba anti naye yakimugambye maama wa Musa yamuyita n'amugamba gwe toddangamu okumpita kadaama toddangayo okumpita kadaama nze siri kadaama nagamba ati omukazi ngaje namugamba omwana gwe okimanyi omanyi biki ebyabaawo omanyi byensirikidde nga yagala kubonyaabonya nnyina ng'amuyita kadaama n'amugamba katulwairo kankubuulira ekyama nze nnyoko bino byonna Katonda yabikola nenzija wano okuyonsanga kadaama nga ndi nnyoko sira gwe nali nkigambe gwe nkigambe okuva n'olwaliro kimanye nze nnyoko era situkotambula ogenda oyoza ebintu era omwana n'akiwulirira ddala ng'ono nnyina n'atandika okwerabamu elementi za nnyina za kadaama n'amubuuza olowooza nakuyonsa eryo kadaama ayonsa kwagamba newakuwadde nga abawarabu bagagga nnyo ayinza okukugula ogenda oyonsa omwana we nedda okola birala omukazi omuwarabu omwana amugirira ku bisambi bw'ati n'akuyita n'akuterawo n'agamba gwe gira nawe gira wano gira wano n'osiimulira ku bisambi bye ekye bakola kyokka kuyonsa wakiri ekyo kyo bakikola ekyokuyonsa era omuleeta n'omumuwa n'amuyonsa n'omumusitulako ku bisambi gwe n'omutwala ye kyakola kuteekawo bbeere kyekyokka n'amubuuza mwana gwe olina amagezi waliyo kadaama ayonsa omwana nze ndi nnyoko n'amubuulira wano wennyini woyita ewammwe baakola etteeka ery'okutta abaana nawe bali bagenda kutta genda ove ku lunyiriri olw'23 kugamba bwe ruti olw'okukkiriza Musa baamukweka mu kitoogo kya River Nile baamukweka mu kitoogo okumala ennaku 9 emyezi 3 olw'okukkiriza n'atandika okumusunsulira bwino ekirenzi ne kisirika kigamba wangi kati kwegamba gwe maama ate oli yani namugamba oyo kiyakuyambako butakutta nakukuliza wano era okuva n'olwero kimanyi oli Mwebulaniya naye kyali kyogera Olumisiri Olumisiri nga n'obuwanga bwonna kibumanyi ekyo ekirenzi kimusa nga kimanyi nga kyategeera Misiri naye wulira olunyiriri olw'24 olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Faraawo n'alondawo olw'25 n'alondawo okubonaabonanga wamu n'abantu ba Katonda okusinga okubeera obulungi okw'ekikolimo okuggwawo bisajja mmwe ebya UPDF nga mumaze okutegeera nti Musa amme komanda ataddibwamu kigambo mu Misiri bwe yategeera ekituufu yadda ku sayidi y'abanne yadda ku sayidi y'abantu basajja mwe muyina amagezi mu mitwe UPDF ate mututiisa simanyi mutusangeyo ne mutukuba obukongovule olwaleero mbalina muyina amagezi mu mitwe n'osanga ekisajja ekina-Uganda kisoma bannayuganda mu drone olina amagezi mu mutwe ojagala kugamba nti oli mu Misiri gwe omunaaba Misiri oliisa Abayisirayiri akakanja gwe omunaaba Misiri oli mu Misiri okakasa Nyakirima yalowooza nti y'omu nabo Abamisiri tebalina Nyakirima yali amanyi y'omu ku bo ne bamugamba Nyakirima gwe gwasinga ogenda kiikirira amagye ate era ng'oli jeno ate oli minisita ne bamugamba abayivu baggwayo mu Uganda gwe mugezi gwe tulina tuyambe ofiisi zonna zimaleewo bambi Nyakirima wotaba Uganda ejja kuggwaawo gwe jeno gwakiikirira amagye mu palamenti gwe minisita n'alyoka atungisa essuuti ng'eri 3 in 1 kuba n'agituulamu nga minisita mu internal affairs nga bamwegayira nno naweegayirize bambi tuyambe ani aleeta ekiteeso ekyo oba Muwanga Kivumbi nze Mukama bw'aba John nasabye sana ngamba Mukama bw'aba yagala okumpayo omutwe gwa MP agumpe ampa omutwe nga gwa MP wa Nuupu oyo musajja Muwanga Kivumbi yajja n'abagamba naye basajja mmwe muwe omuntu ono eddwaliro mumuwe eddwaliro alizimbe mukakasizza
nagamba tetumuwa gundi tetumuwa sente bye yayogera eri mu 2019 olwaleero yenkenku gye basengejja mukama bw'oba ompa mutwe gwa muntu yenna ng'ali mu parliament tompa gwa supiika nkwegayiridde nedda mukama kwatayo omuntu omu wa nuupu ompa omutwe gwe wa nuupu omu bw'ati gw'onyooma mu parliament ani gwe omutera okunyomanyoma Kayemba Solo buli ayagala okuvuma avuma Kayemba Solo omu bw'ati n'okwata obwongo bwe n'obuteeka ku minzaani okuŋŋanya obwongo bw'aba MP bonna aba NRM n'onona ne cabinet n'obuteeka eno obwani obwa Kayemba Solo ne busitula obwabwe waggulu obwa Kayemba Solo ne busitula obwabwe waggulu kati teebereza bw'oteekako obwampuuga oba obwamuwanga Kivumbi jo ani NTV yakitukomerezaawo nga Muwanga Kivumbi abagamba bannange muddemu amagezi kati kino kyo kikonfamingiddwa okubeera mu NRM kitegeeza oli musiru eyo tiketi y'abasiru okubeera ku tiketi ya NRM obeera ku tiketi y'abasiru teweerowooleza ne bwoba olina ekirowoozo tokireeta lwaki NRM yasazeewo eyo tiketi y'abasiru sigenda sirigikwatako wakiri siriyingira palamenti ne mukama yeebazibwe Farawo lwe yaziika lwe yadduka Farawo lwe yaziika lwe yagwa eddalu n'agoberera ne redisi n'emumira Farawo lwe yaziika omwana wulira mwalayo PDF temulinaamu magezi ne mukula ne mutegeera olw'okukkiriza Musa bwe yategeera Musa bwe yakula olw'okukkiriza bwe yakula n'agaana okuddamu okubonyaabonya banne n'agaana okuddamu okukola bye bamugamba Bayibuli egamba bweti n'alondawo okubonaabona ne baganda be mufulume barracks nammwe mumerutingire mu bantu omusajja asomba Abanyarwanda bamerutingira mu Uganda mwe muli eyo mutudde mwebase tebabayigiriza kalati tebabayigiriza taikondo wakiri musoke mujje tukube taikondo zokka tujja bamalawo omusajja alesa Abanyarwanda nammwe mukiraba n'abaleeta ne mu magye mwe n'abajjako emmundu mwe n'abajjako ranka n'akwata ogukazi gwonna guyika gulinga ng'ensawo ya mukene mbuno gwe gumukuuma gwonna guyimirira gugwira oludda bwe luti n'agira n'agwa olubegi oyo omuwala asobola okuyimirira essaawa 2 oyo omuwala asobola okuyimirira essaawa 2 gye babalaga nga batambula yenna atambula bw'ati azunga alinga balugwa alinnyo omutuba ne babajoga nga mwabasobola obikola mulyawo naye tewaliiwo wa SF sayinza kuba Museveni sase mu mutwe tewaliiwo mulowooza ye Farawo bw'afiirwa taziika alya Farawo n'amala afiirwa tasobola kulya mwana we nga bwe yali olanya agenda n'aziika ate olanya bamubagabidde Abanyarwanda ffe twasinze okulya olanya naye mukama yeebazibwe nakiikiridde Abanyarwanda saalidde ku olanya ate sijja mmulya Abanyarwanda mwalidde olanya ndabyeko ani ono omulenzi ono we South Africa ono yatusomeranga amabaluwa yani siyagala nakumwogera kwa linnya bannange ebbaluwa y'olwaleero obudde badde busasaana bambi Tokya Lumbuye tasobodde giyitamu alemereddwa Tokya bambi Lumbuye afudde naye Lumbuye abadde afa agambye bannange MC Nomani kale bambi Tokya emuyisiza bubi abulidinza omusayi mungi nnyo ate ogusinga gubadde gwa bitole bambi Lumbuye bw'atyo Lumbuye n'afuwa agambye bw'ati Abaganda nabadde ndowooza erugogo tewajja kubeerayo omuntu n'omu naye emmere yonna mwagimazeewo musajja gw'omanyi abamazeemu emmere oyo omwana pulojekiti y'oli oyo omwana pulojekiti yalya mbabuulira yalya kati agezaako okumalamu abantu amaanyi mbu bannayuganda bagenze n'Abanyarwanda tetwagenze kwegamba ffeffe basiru abatalaba nti ate abadde nannyini lunaku yayise mu buyisi bw'ati omwana baamuwadde akazindalu ne ŋŋamba ono omwana kaayogera ebigambo nzije mbibaguze wano mbagambe bannange kati okuva n'olwaleero ono omwana ajja kusobola bannaye ntwala omukisa guno okubategeeza nti oyo munyarwanda munnange tajja kusobola ekyo nkibabuulidde omwana tajja kusobola nze ke namulabye ng'atambula ayagala kugwa oba omwana yabadde atamidde yeekwese mu birevu enkofiira gyambalidde wano ekirevu kisakaatidde mbu naatutiisa nedda ssebo nedda
Lokechi yatutiisanga ali smart. Lokechi kali kasajja katono bwe kati. Come with a coffin and with a wheel. Twadduka emisinde. Lokechi politely. Come with a coffin with a wheel chamala. Teya ina birevu. Mbona atadde ebirevu. Oyo mana asobola okuwuta ebinyebwa. Asobola okunywa obusera. Mwana gwe tugenda kunfugako. Naye ngamba mu aba UPDF video ya lero nange nnemye simanyi bwe bagiyita. Naye mbuuza mu aba UPDF. Uganda ebona mukola ki? Uganda ebona okutuukawo nga mukola ki? Olwokukkiriza temunnaba kukula emyaka 36 era temunnaba kukula mugaana okuyitibwa mwenna muli awo mutudde mulowooza muli batabani ba muwala wa Faraawo. Ayishuwa muli batabani ba muwala wa Faraawo. Era mugenda kitegeera ddi nti omusajja abagalidde eyo aleesa abasajja bani ankunda abasajja ba M23. I repeat, omu ku bantu ababakulira muganda wa Bujingo ye wokukanani. Era sente ezibayimiriza waba aba M23 ziyita mu Bujingo. Muganda we bwajjo zinona asula kabuusu tuka wano kumpuuta e Kabuusu okwate kye kikuba ekigwa wali mu gundi mu Masaka road yegenda waliwo hoteli eryawo tonnakirira tonnagwa kigende ewa road mayor waliwo hoteli eryawo bagiyita batya bagiyitaani muganda wa Bujingo bwajja asulaawo bannange bagiyita atya hoteli eyo njerabidde bannaye Kampala gundi Kampala ntuuse gundi anvudde mu mutwe waliwo hoteli eryawo yita kumpuuta awe Kabuusu wete bwoti okwate ekkuba eryo naye nga tonnakirira gwa muliri erive wa road mayor waliwo hoteli eryawo kumpi awo muganda wa Bujingo wasula bw'aba anonye sente eziyimirizaawo M23 muganda wa Bujingo era Bujingo yazimutwalira Bujingo yazimutwalira muganda wa Bujingo ali mu M23 naye yo PDF mutudde temunnaba kukula oba temunnaba kukkiriza kubanga Bible egamba olwokukkiriza Musa bwe yakula mmwe kwezo step ebbiri wawe mutannaba kutuuka basajja mmwe wowe mutannaba kutuuka tubateme mitwe tubayingizeemu obwongo tubateme mitwe tubabulire mwagala tubabuulire tutya nti olwokukkiriza mwina okukula ne mugana okuddamu okuyitibwa bawala batabani ba muwala wa Faraawo temuli batabani ba muwala ba Faraawo Kazini ye muntu yasooka okuvuga emmotoka gitani intakura tubo simanyi intakura tubo eyo simanyi Toyota Pajero intakura yinanga aliwati ngalowooza mutabani wa muwala wa Faraawo bambakatayimbwa Kazini bambakatayimbwa Nobba Mayombo yafukamira je ng'alina ranka n'alyoka asiba Faraawo engatto ne bagamba bannaye muzzukulu wa Faraawo ayagala Faraawo ate ne Faraawo ayagala muzzukulu we omwana seba atadde wansi amayinja n'afukamira n'asiba engatto za Faraawo. Genda obuuze Nobba Mayombo kye yasembayo yagamba bw'ati naye bannanga abasiru banzise abasiru bammaze naye mmwe mugume abasigadde mugume naye nze abasiru bammaze. Mayombo n'afa. Mayombo teyali mutabani wa muwala wa Faraawo mwenna bajja banoona omwomu buli gwayagala. Lokechi yagamba nze atendeke Kampala nze muwala wa Faraawo nze mutabani wa muwala wa Faraawo nze mutabani wa muwala wa Faraawo ndeke ekibuga kya Faraawo nga kibonaabona come with a wheel and with a coffin. Ne mugamba Lokechi toli mutabani wa muwala wa Faraawo. Where is he now? Where is Lokechi? Where is Aketa? Simanyi Julius Oketa simanyi ani where are they? Baliwa mwabayo PDF we mutaddemu magazine olwokuba bakuwaddeyo bunyota ne bakuwa nyota n'osigala ku mitwalo 3 ayushu oli mutabani wa muwala wa Faraawo y'obudde bannange oli mutabani wa muwala wa Faraawo ayushuwa UPDF ku step seze 2 erwaje mutannatuuka ko temunnaba kukula mu majo wagendayo omuto temunnaba kukula kwegamba ewaka muwulizaayo ng'ewaka ebibanja wakiri ekyamulirwana wakiri ku kyalo nze sizalibwa mu Buwama yenna mu Buwama mu Uganda nyina mu district Mpigi mu Mpigi nyina mu Gombola Buwama mu Buwama nina mu Omuluka mu Muluka nina mu ekyalo naye kwata ku Buwama ojja kunda
nasalawo ku specialize ku buwama naye mutamwina gye muzaalibwa kyemugamba mu UPDF temuli bakalamojja abakalamojja Museveni n'abakwata mwe n'abateeka sayidi z'ekisolo kakati ababateeka sayidi z'ebundi bujo barakisi yonna ogisanga eyo nga ejjudde bakalamojja kati n'akwata ate abeeyo abafumbirafumbira bani n'abatwala ekalamojja n'abagamba njagala munsalira abakalamojja wabulamu abakalamojja muli eri mutudde kyemugamba mu UPDF temuliimu bakalamojja nze nemba mukalamojja ne basala abakalamojja ate nga ndi mukalamojja ndi mu UPDF naye mmwe basajja mmwe muyina amagezi UPDF muyina amagezi Leopold Kyanda oyina amagezi mu mutwe omwo Kyanda oyina amagezi mu mutwe omwo olowooza abasajja bakwagala okusinga Nyakirima oyina olulimi lw'osobola okuyogerezeganya n'oyo mwana gwe wabadde naye eggulo oli Nyakirima baali balina olulimi baali balina ekisobola obbagatta kubanga neibawe Rwanda n'ogundi bali awo ayina ekimugatta waakiri ekitonotono naye njagala okukubuuza Kyanda olaba kyakolebwa ku muti omubisi naye gwe omuti omukalu Kyanda oyo mwana yeyatta gundi oyo omwana yeyatta ani Nyakirima oyo mwana yeyatta Nyakirima mbabuulidde bali mu meeting Museveni n'ababuuza omwana n'abagamba bannaye Nyakirima n'abagamba nedda kati ebintu bino bya ddala debate yava ku kintu kino ye yali minister wa internal affairs nga bayisa ssente ate bateeke mu kalulu ka 2016 mbu electoral commission yewandiika abalonzi Nyakirima n'abagamba nedda tuyina data tuwandiisa abantu bonna abalina emyaka 18 tukwate data tumusindikire electoral commission ekole ki ezenkalala ze ziba zironda nga baagala abasajja ne bagaana n'abagamba ekyo kye tuba tukola ne badibayitinga ekyo kimu ne bagamba ne muzeeyi tewandikomyewo tufune abantu abalala bwe tuba baakusigalawo n'amubuuza bw'oba olabaani Nyakirima n'aleeta amannya abiri n'aleeta erinnya lya Mbabazi n'erya Tumukundi abantu babiri ko Museveni oyogedde kale kankirowoozeeko n'ayogera n'ogutabani gwe bwe yavaawo n'ayogera n'Embabazi n'amugamba ekyo kyoyogedde okiraba weebereremu n'amugamba bino ebintu va ku bakazi kubanga yali musajja w'abakyala n'amugamba va ku bakyala kati sooka olinnyemu va ku bakyala ekyokubiri lekera okukeera okukola dduyiro eyebuziga gy'onsula tokeera ku kkubo bagenda kukutta n'amubuulira tips naga tokola bwoti ne yeekuuma ne bamutega ebiwala ebinyarwanda n'agaana ebimu byamulumbanga na ku ofiisi ye awo ku palamenti n'agaana kuba yali alinamu omufaliso njagala mwegaane yali alinamu lufula ng'agenda wali ku Potibero wali ku lufula ng'alina waawo lufula ebyo byonna nabye omufaliso n'aguzzaayo ku ggombolola n'asirika bwe baamulemwa ne bamusindika South Korea simanyi North Korea simanyi South Korea ne basindika advanced team n'eryoka emutabulira akatunda n'atuukayo olwamala okukanywa n'awulira ng'olubuto lwekyagalaga bannaye kiki South Korea ndidde biki nagaba nenga mpulira bubi olwo ng'atuuse simanya handinzova gundi ebintu bye mu bantu bonna bakwatibwako balina biki n'abagamba mumanyi mumpe passport yange nzire waka mpulira bubi n'agamba ajja kuba bulungi imira kuddagala kola bwati webake kale ojja kugenda enkya omusajja n'aba bubi amala kuwulira ng'agonye n'agamba mbagambe mumpe passport yange ne bamanya era kookeeseza kiwedde yafuira mu nnyonyi yafwa ali mu nnyonyi naye UPDF mbabuuza muyina amagezi mu mitwe kummwe kuliko Museveni gwayinza okwagala namuprotectinga nga teyaprotectinga Nyakirima nga yawayo Nyakirima ne bagamba bwe bati Nyakirima abadde alina amasavu mangi nnyo amasavu gamukutta omutima agamu ne gambuka ne gamukwata amaaso kuba amaaso tugasanze mamyufu Nyakirima alabika abadde alina ne byakozesa ne
ne bamuwaayira mbu nabadde alina byakozesa. Kati oba Nyakairima yali alina byakozesa ate ono yo weeno mumuganda mutyo bikozesa nga Nyakairima yali abikozesa naye mulina amagezi mu mitwe mbu ate owoono weeno mubi nnyo nnyo kubanga alina byakozesa era nga mwaddira omuntu abikozesa ne mumuwa nga yakiikirira amagye ye Jeno ye Minister wa Internal Affairs. Kati oba abikozesa abikozese ate ffe gwe twagala. Even me, I have surrendered all. I surrender all to him. See, temwina kimungamba. Olwokukkiriza Musa bwe yakula n'alondawo waakiri okubonyaabonyezebwa ne baganda be. Naye UPDF mukakasa awo we muli. Ng'oli mu UPDF emyaka 20 n'ewaka toyinayo yadde akasisira, toyinayo yadde akayumba k'enkoko, naye bomanyi bye bayina. Buli sente gy'owulira mbuno ya ham yaabwe Sudiru, naye Sudiru mumumanyi. Ne babategako okugenda ne mukuuma Sudiru, mukuuma sente za mutabani w'oyo omusajja. Basajja mwe mulina amagezi mu mitwe aba UPDF. Oli mu UPDF emyaka 15, toyina yadde enkoko ewaka. Olowooza kimu omusaala gujje olye oguleko akawunga oguleko chwada oguleko empunu enkalu oguleko ebinyeebwa era olinde omusaala ogujja nagwo ogulye bwotyo myaka 15 toyina yadde akayumba k'obumyu waka nga we nabeera mu myaka 10 nga nnyina obumyu neegeza okwateko kamu myaka 15 nga nnyina obumyu waka ng'omwana ku kyalo atalina kamyu toyogera mu banno atalina bumyu toyogera mu banno nga tukwata obumyu bwaffe ne tukwatayo nga 6 ne tugenda ku kisawo tubuteekaawo ne tulyoka twekalakata eddiba nga Afande Katongole alina tiimu awaka Afande Katongole versus ekyalo obumyu bwonna ne tubukomyawo nga n'obwabwe tubututte naye mwe mutuyita bantu ffe waffe ne tukomawo nga tukwataganye n'obumyu tubawangudde nabo olwala ne batuba bonna ne babutwala obadde ki naye n'oli mu UPDF myaka 10 toyina na bumyu waka toyina na bumyu waka mbuno oli Jeno mutuuka okufa tugenda okubaziika nga te tuyina kusaawa cuucu tukuteeka ku kibanja kya kitaawo toyinayo yadde ekiyungu naye mbw'oli wa UPDF oli Meja oli Jeno naye omwana omu bw'ati omwana yatwala ennyanja Lake Victoria naye mbu twazaala abaana baffe ba UPDF temusobola nga gwe wakulira ku byannyanja naye obwana bwo bwewazaalazaala ku kyalo ozadde mu UPDF okwata otwalira kitaawo tayinza na kubuwa yadde tampeko ya Mukene kati enva ezisinga okubeera expensive mu Uganda Mukene akyagulwako juzi gobobo kyawakana juzi Balamu yakwata Mukene ekikopo najja n'atuuza Golola wali n'amugamba bw'ati tampeko ya Mukene ebeera mu 5 n'obutwe 3 nti eyo yebeera tampeko nti kati lockdown ya nnaku 6 yes Mukene 25,3 n'obutwe 3 times ennaku 6 oteekako ennyaanya emu ennyaanya ogidividinga mu times n'amugamba kasita osiikako bw'oti lockdown ojja gimalawo ojja kumalako lockdown ku tampeko ya Mukene Golola n'agamba bannange neyanziza eri lockdown eri eyaloli yanyiga nnyo kenfunye tampeko ya Mukene kiwedde n'amugamba Nabbanja yagikuwadde akuwereddeko ennyaanya 3 n'obutungulu 4 naye making sure nti akatungulu ko kasigalawo kuba toyonoona akatungulu ayayayaya naye abantu babonaabona bwe bato batuuse okubala Mukene naye nga waliwo omulembe guli omukazi lwe yabuuza bbaawe sebo Mukene gwoleese kati empuuta gy'otaguze Mukene gwoleese namuba Mukene mu kifuba kati onyumiza mbuka kati onyumiza gundi Mavini nkuba amabeere muliro n'amubuuza ani ayinza okuwa gw'omulimu ku Mavini nga bw'otunula kwegamba oleese Mukene empuuta ogiridde naye kati e Uganda ng'oyagala omuntu akuba enduulu y'ekyalo kikuŋŋaane genda ne tampeko za Mukene 3 awaka bannange omwana aze kiki bannange omwana aze yeetisse n'ogamba ono omwana oba yeetisse nti okutuuka nga tampeko 3 eza Mukene naye tuyina UPDF ne babikwata ne babiyiwa ku nnyanja bayiye abanyarwanda ku nnyanja abatamanyi abatalya bya nnyanja naye nga gwe omwana w'empigi
gwe omwana w'essese omwana w'essese mumumanyi oyo musajja Katumba Wamala azaalwa Ssese essese tebakyalya kya nnyanja Jeno Katumba Wamala musajja gwe Katumba Wamala nkusabira mu linnya lya Yesu Mukama akutaasa ebisajja byagala kutta naye ekyo tekiŋŋaana kukubuulira gwe omwana w'essese nga ab'essese tebalya bya nnyanja mbuno Ssese ina Jeno Sirwanga lwanga baamutta gwe wasigalawo Buganda gwe tutunuulidde Ssese gwe tutunuulidde Leke Victoria gwe tutunuulidde Kitubulu gwe tutunuulidde omwana waffe Katumba Wamala ennyanja baagitwala Olwokukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa minisita wa transport n'agaana okuddamu okukuŋŋaanya ssente z'enguudo n'agamba nedda kati nkitegedde siri wammwe naye baddira Musa ne bamugamba gw'osolooza oluguudo luno oluva egindi okugenda wali mbadde sinasoma ggulire kakati munnange teweerabira abaana tebakubba ssente z'oluguudo kakati genda olonkinga oluguudo ate nga tekuliko masannyalaze naye wamma basolooza oluguudo kakati oluguudo wano tewali agenda kuddamu kuyitawo okugjako owa gavumenti ate mmwe abatubba ate mmwe muyitirako obwereere kati owa bodaboda nenkukwatako nga tewasasudde bodaboda gye ntwala kati gwe ow'emmotoka ennene naawe ojja kummendegera akyogera mwana waffe naye ennyanja baagitwala oli mu kusolooza nguudo bwe wabeera Ssese mwana gwe tewalyanga bya nnyanja amagezi g'olina gakutuusiza kubwa Jeno ebyennyanja walyanga mitwe bazzukulu bo tebalya bya nnyanja oba gwe wajja n'ojja ozimba simanyi ekitwe kya njovu nedda eri waliyo omusaayi gwe Ssese gukyaliyo tebakyalya bya nnyanja olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo tewali musoga ali mu UPDF nga abasoga babatuteko ebikaado babatwalako embooli tewali muntu nga wakulira ku mmwanyi wasomera ku mmwanyi kitawo yakusomeseza ku mmwanyi kati oli mu UPDF wayingirayo nga dokita wayingirayo nga looya wayingirayo ngani naye otuula n'egguti toyinza kukwata Bennett oyo gguti okumutta tasaana kuba nnyo gwe kwata bukwasa akambe katono ofumite ku lubuto katini gw'otambula ogende katini abalibeera waawo be balinyumiza bannaabwe nti naye omusajja yalina ebintu mu lubuto katini piercing osirike olabe guti naye batutte mmwanyi eyasomera ku mmwanyi owa UPDF otudde zirinda boolwange naye nkubuuza Museveni akwagala okusinga Nyakairima naye olwaliro tubadde mu service tubadde mu politics tubadde muki naye mbuuza bajjajjaffe basobola okwekuŋŋaanya ne wabaawo ekibwatuka ekiva egindi n'egindi bakutulamu ne bagamba bwe bati naye Nairobi wajja kuvangayo obuyambi ne peace zo zijja tuulanga eno ekibwatuka kive wano wammanga kwagamba ffe tetulina magezi gatandika kibwatuka side eno oba eno mbagambye bwe mutasala temugeza ne musala Congo bw'ogenda e Congo tukuba simu yange bw'oba oli walala kuba essimu yange naye bakakutana ng'otandikidde Congo muganda wange tukuba simu yange waliyo muganda wa Bujingo Kongo wali omuganda wa Bujingo awo yatwala wodda naye bw'oba oli walala inbox me Bible egamba bweti ekikankano ne kijja ne kibuutikira ensi amagumba ne gaddako ennyama Ezekiel 3:7 genda osome Ezekiel 3:7 amagumba amakalu gajja kuddako ennyama naye watekwa n'okuba walagula Ezekiel ebbanga lyamala nga tannalagula amagumba tegaddako ennyama amagumba wegali redde gasobola okuddako ennyama amagumba amakalu gasobola naye ani alagula era kwolosenga Ezekiel teyagenda amagumba senga obusiisi bwagalya naye Ezekiel bwe yajja mu kiwonvu n'alagula naye mbuuze Uganda tetulinayo Ezekiel asobola okulagula Bible egamba bweti bwe yalagula awo agali amagumba ejje ddene ne liryoka lisituka naye mumanye ejje liri wammanga awo ng'omuntu yasituse n'alagula mumanye ejje liri wammanga ku magumba ago ge muyitako amakalu gavuga bodaboda gonna gakalambala galipa amagumba gali awo wammanga ng'omuntu Ezekiel nga wayimiridde n'olagula wansi awo oyinza okulaba ejje ddene ejje ate ejje livuba ejje kasitosituka ng'oli w'amagye ekyokukola obeera okimanyi naye mbuuza edda twayimbanga oluyimba bwe luti kagwa yalayira kyekiri mu ggulu bwekiri bwatuka enensi erikankana omwana omuto bisoboka naye muwaliwo ebintu bajjajjaffe bye bayimbanga naye ng'ebintu bino byamakulu
bw'omwana omuto aliyita nnyina omukulu ng'ayita engozi emu zaali bbiri okuzaala akaligani akazaala. Mmwe mbabuulira ekintu kisobola okugirawo vuluba n'olyoka owulira emiranga n'olyoka owulira embiro, naye mwenna mwenyooma mwerabanga amagumba amakalu. Ezeekeri abuze, tewaliwo Ezeekeri. Bw'oba oli Ezeekeri ng'osobola okulagulira ku magumba amakalu, mbuulira. Lwaki abo abasajja batujooga? Kwagamba bo be basobola okutandika ekintu ekyabwe kyo ne kigenda mu maaso ne bakikwatira emyaka 36. Ffe bwe tutandika ekyaffe basobola okitulemesa. Ani akulimba? Ani akulimba? Ani akulimba? Ani akulimba nti ekyaffe kisobola? Ekyabwe kyakula, ekyabwe kibaddewo. Abo abasajja ekisooka kiikino bagaggawadde nnyo, balidde nnyo, basiruwadde nnyo, bayenjebuse nnyo, tebakyabisobola. Tebakyabisobola. Batadde ebikookolo mu nnimiro, batulemeseza okulya kasooli. Batadde ebikookolo mu nnimiro, wabula buli ana bagamba bannange ono musirikale, bannange mulaba musirikale. Sebo ne bengeza n'amatooke, ne bengeza n'amenvu ku bikookolo. Ku bikookolo kwe baliira amenvu nga ffe tuli wali ku miti enjala etuluma, tuli wali tubonaabona. Ebikookolo biri mu nnimiro, tetusobola na kunogolayo yadde eryenvu erimu bwerite. Bakuta omupiira gw'emmotoka gundi ogw'eggaali ne baguteeka ku ttooke. Ffe tulowooza musota, ffe tulowooza musota. Sewagaba emu lwevaayo n'esiba omutima n'egamba naye leka ngende guno omusota gonnume. Negukwata negusimula bwenti akagalo omusota negugenda gugwa wansi. Tosigaza kitooke mu lusuku, tosigaza kitooke mu lusuku, tosigaza kasooli mu lusuku, tosigaza kasooli mu nnimiro, tosigaza kinyeebwa mu nnimiro. Naye ate ebyo byonna nga bikyali awo, Falaawo lwe yaziika, Isirayiri yafuna emirembe ne Misiri neefuna emirembe. Ekyo badde okimanyi oba wakisomako? Kubanga Isirayiri olwafuluma, Misiri neefuna emirembe n'enkuba n'etonnya, ne basimba emmere ne babaza, kubanga ate ne Isirayiri egenze. Ne Isirayiri neefuna emirembe ne Misiri neefuna emirembe. Lwakintu eki? Mutabani wa Falaawo yali awezezza 48 yafuwa yakayisaamu emyezi giigyo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebazizza olw'olunaku lw'olwaleero. Ye namba yange wabala nnyo wamma nalunkuuma +974 33 93 9639 yeyo inbox me yeyo wabale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nsabidde abantu bano Mukama ansabidde Uganda. Mukama andagulira ku magomba ge Uganda. Mukama njagala y'empewo efubutuke Kenya, njagala y'empewo efubutuke mu nsonda ennyo ez'ensi. Mukama oyinza n'okufubutula empewo e Congo gye tutya. Bayibuli egamba nti mu nsonda Mukama oyinza n'okufubutula ekintu e Congo. Mweno musaaga obwana bwali wali Congo. Nze ndi mutabani wa Haji Swalihi okuva Mutukula ku boda wali ng'ogenda Bugiri. Kakati ngenze kufa n'omuntu kwicu. Kakati nange ndi mutabani wa Abdul Karim. Nange kakati saawa eno kangende nfe ne UPDF. Chweku kakati ateze nange nedda. Mulinnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama andagula ku magumba amakalu. Nedda Mukama andagula ku magumba nkwowola empewo. Bayibuli egamba empewo okuva mu nsonda ennyo ez'ensi. Mukama ekintu awo mu senta awali amagumba amakalu. Bayibuli egamba bweti agali amagumba amakalu awo ne wavaawo ejje ddene. Nkwowola ejje ddene awo mu Kampala, nkwowola ejje ddene mu Uganda, nkwowola ejje ddene Busia, nkwowola ejje ddene ku magumba amakalu agali boda tu boda ya Uganda. Buli muna Uganda abeera omuyo. Abayisirayiri buli lwaweza emyaka 18 abeera munnamagye. Oli niwinga buli niwinzi nosala unogamba kakati nze ndi life gundi gwe nosigalayo mu magye. Naye you have to serve your country. Banna Uganda mu Uganda empya mwenna mujja kuba bamagye. Mwina okuddako ennyama mwenna mube bamagye ne bafandi Katongole tugenda bazza. Tugenda bazza. Tujja bazza biri byabasala. Ndagula amagumba amakalu okuddako ennyama. Kuba bwe gaddako ennyama bakoma wonga basirikali nga magye. Naye Mukama lwaki Falaawo ye taziika? Kubanga ate Falaawo agenda oziika nga naye ali mu lugendo. Bayibuli bwegamba nedda Mukama Falaawo yabonyabonya abaana b'abanne nga tannaziikako. Naye lwe yaziika
lwe yamanya nti akawunga kava mu kasooli yajoga abaana babanna nga tamanyi nti akawunga kava mu kasooli lwe yaziika lwe yategeera nti naye akawunga kava mu kasooli omwana we yali alina ana ng'ayingidde ana n'ennaku ziizo yali ali mwana mu 8 pulasa awaawa obe wati awo ba malayika n'alyoka akuba omwana omuyisa muyaŋŋayo mbu malayika alina ennyondo ba ku mutwe ne gubyabyatala naye tewaliwo wa UPDF alina mu masasi temuyinamu sasi bo nga balina agamwe nga balina eryakirumira nga balina eryakigundu nga balina agakaweesi nga balina agawambewo nga balina agowula nga balina naye mmwe temuyina gaabwe kugamba bo bwe mubakuba tebafa bo tebafa mmwe mufa bo tebafa kati gezaako olwaleero ekiro kyaleero gezaako bugeza ng'omusemberedde gezaako tulabe oba afwa bw'agaana nkubira essimu nti namugezezaako n'agaano namutadde ku besasi n'agaana okufa bw'aba afudde era nkubira nze nkuwa ebirabo byo nedda tukooye mukama kati amafuta ndi muga Yoswa Bayibuli egamba bweti Yoswa n'abasalako omutwe n'enjuba n'agiyimiriza yagamba gwe enjuba ate nawuleka kukola bwoti gundi obudde buziba abantu banneekwekako si balaba gwe enjuba gwe yimirira n'alyoka asala abantu Yoswa n'asala abantu kati ndi mu mafuta ga Yoswa Ezekieri yalagulira ku magumba amakalu mwe magumba gwe mmwe muddemu ennyama muddeeko ennyama Bayibuli egamba bweti awo ekintu ne kibwatuka okuva egindi n'egindi empewo ennya empewo zo ne zikuŋŋaana ate temunkwata bubi mujja gamba empewo bannayo omwana yayise empewo Bayibuli egambye empewo n'ekintu kagwa kye yalayira ekiri bwatuka bukyabwatuka amagumba ne gaddako ennyama mu linnya lya Yesu Uganda musituke UPDF musituke kana buno busajja butono ne musalako busatu obusigadde budduka buddusi mbabuulira ne tusalako basatu omutwe basatu abasigadde bugenda okukya nga birango bannanga amulabako ategeeza atamulabye nawe atamulabye bw'oba gwosoose tegeeza amulabyeko tutayize boda tu boda nga basajja badduse dda naye mukama ndagulira ku magumba amakalu mu linnya lya Yesu sabidde abalwadde sabidde abanyigirizibwa sabidde abali obubi ab'emitima egimenyese be babbako ebibanja be battira abantu baabwe be baliiridde sente zaabwe ababanja mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna mukama abasisinkane ng'okwegomba kwammwe bwe kuli mukama abasisinkane ng'emitima gyammwe bwe gyennyise ayagala okumusitula amusitule ayagala omuyisaawo akuyiseewo mu linnya lya Yesu atasobola kuyita w'oyita omwoyo mutukuvu akuyiseewo mu linnya lya Yesu feeza ne zaabu sirina naye ekyennyina kyenkuwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mukama asisinkane obwetaavu bwo ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama amiina Katonda omulungi ow'ekisa njagalire gamba kyayi mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abankuumire nsigadde ndi muweereza wammwe asiimwe wire tusisinkane enkya mu Bible and Politics mwera